Mubuze. Njagala osachinge ku Jeff Chiwa mnonyerezeeko mubuzeeko bubuze. Otegere who's Jeff Chiwa. Hali Jeff Chiwa muntu akuteekamu akawumbi. Bwetuwugirira hasawa zineno Shiba Kalungi abali mu goals 13 oyinza okumbuza ate ye golo 3 bazimuteebyemu batya video angikuletedde mu maaso ate ye Frank Attambi police emazine mukwata ava peace wamu n'ebirala ku Shiba Kalungi video ne story entuufu ngikuletedde naye nga tetunagendayo mbadde nsaba soko jimpeleka like ebirengeso otambule tuketa bonna abadyagadde okumanya kweno information naddala team Shiba oba Shibaholics musembele kwa nino gatana subscribinga hasimanyi chicho lindo lako olwalonga bwenkugambye abakulu abasaide eri ava peace basobodde kubeevayo ne bageza okubeera nga bapenetratinga mu systems za Shiba Kalungi ero nzo kumbuza bamu penetrating ze batya omukulu Frank Attambi yakulira social media handles hascandles zonna ezibira zituseewo ku mukulu Shiba ate mulowooza police temutaddeyo amutaddeyo lwaki mbu ageza kubeera nga atanishinga erinnya lya Jeff Chiwa yoyo yaliko ex manager wa Shiba era Shiba vude nagamba neda Frank Attambi temugenda kumusiba kubanga byonna byayogera habituufu biki byayogera ebigenda omusibya video njikuletedde masa wenyini njagala kubuza aba Shibaholics mulowooza Frank Attambi oba Shiba agenda muwangula mu lutalo kubanga lo oluyimba olwa Shiba ndoza lusinge kyonna mumena mukolaki mwekimanya wenyini ina kwa kuplaying no video soko jiwulirize ne full figure eyabadde kusaidia Shiba kugambye yamazida kuberanga hafuuka bamuwadde sente bani ogenda kubanga bategira sokola video tumayituyongere muve ku bantu oyo ava peace sawa ya leero ebe bigambo Frank Attambi bamuve bisobola muviirako koma nga bayise mu mateeka nga tabageze wala wonna naye mwe muleka temumanyi kigambo Jeff Chiwa mukitubuuze njagala osachinge ku Jeff Chiwa mnonyerezeeko mubuzeeko bubuze otegere who's Jeff Chiwa. Hali Jeff Chiwa muntu akuteekamu akawumbi ak'ensimbi nga sika government nga kake nga yakakola nakakuteekamu ggwereyo kati muve ku bantu abantu amubeerekeza nebagamba tomu amakulu oyo naye kati kambuuze bo balina nobody Shiba alina somebody bikwataganirawa ennyimba ezebbiri za njawulo somebody luyimba lwa njawulo nobody luyimba lwa njawulo Shiba azifuna bbiri kankugire n'azikola bbiri ne nabuuza abawagizi be nteeko luliwo olusooto Shiba yazikola bbiri yakola nobody ne somebody webale n'abuuza aba Shibaholics nteeko luliwa kubanga mu spirit for choice zonna hiti mbi kati luno olwokubiri nobody lwe luliko contention Shiba nga yanya kuluta ate nga tana kuluta kati balo ne barashinga nga balowooza agenda dufulumya lwagenda ofulumya Shiba yabasookayo kati ye Shiba alina ata somebody nga bamaze okulikinga somebody era waliwo yalikinga somebody so nga balina oddutirawo ku lwokuna bano nga balowooza bagenda kuta nobody nabo bate nobody zitambule bbiri bwe ziti then batandike propaganda Shiba yatubbye Shiba biki batambulizaawo ki project yaabwe ye challenge awo eriwo kubanga weebuuze obeera nga mwe mutadde nobody nga mumanye bulungi ebiruliko ate you the same people abakubira Galaxy nti Shiba akaanira oluyimba lwaffe Shiba yalukaaniddeko luddawo mwe mubbi ate mwe mukubendu Uganda nayo speed lyedduka ndaramu nasuze nina kirowoozo kikeera kwogera ku alubamu ya Lydia Jasmine empya eya One and Only nabagamba mugende mu streaming ate ngenzo keera ku makya nga tuli mu Samoni Jeff Chiwa yawawaabidde Frank Attambi omusango gwa cyber harassment ne bamusamoninga ekabalagala ku police nga ayina kulabikayo ng'ennaku z'omwezi 31 olwakuna lujja ate ebiseera ebisinga omanyi kyekitegeeza omuntu okuyita ku poliisi ku lwokuna oyinza okusanga fayiro nga weeri awo ng'eri redde ne bakuyisa mu kavuyo awo ogenda okumaliriza nga wiikendi yonna ogimaze mida okitegeera ensonga nga ziviira ddala ku luyimba olwa Ava Peace ne Joyiranda lwe balina olupya olugambibwa nti ate waliwo oluyimba lwennyini nga ne Shiba aluyina ng'ensobi yava wakati w'omuwandiisi producer n'omuntu abakolera demos okitegeera so ensonga zino nazo ziri mu kutambula naye nze kye ndowooza
nti abantu bano babiri bakyasobola okutuula ku mmeeza ne bakkaanya ne babanga ensonga zino tebagenda zescalatinga nnyo. Nze nja kuwaabula abantu bwenna abali mirimu gino gye tukola. Omuntu bw'akeeranga ku makya n'ava mu layini, omanyanga nti ali mu state w'asobola okukozeseza kyonna ky'asobola okuba ng'akozesa. Kikyengezaako tegeeza. Frank Antambi yajja n'abanga awa opinion ye ku luyimba luno nenge gye lubadde lukola ki, gye lubadde lutambula nga sikando mubadde mugiraba. Okitegeera. In response, Jeff Kiwa najja n'ata screenshots eza wakati ng'ayogerezaganya n'Entambi ne wakati ng'ayogerezeganya ne Crystal Panda. Nze ng'omuntu nzikiriza nti omuntu bw'asharinga screenshot eziri private naddala nga teziri nti oba ziwa bujulizi nti oba wabadde omugamba akugulirire na biki, ndabira ddala nga aba avudde ku mulamwa. Ffenna tulina private conversations zaffe ze tubeera nazo n'abantu ab'enjawulo mu inbox. Tuba n'ensonga lwaki tetuzitadde public ne zibeerayo eri. Kati omuntu wakeera ku makya n'ata screenshot kunze oba ovudde mu layini, era mba nzikiriza nti kati kavudde ku ki, kavudde ku nnyanjula. Naye kati gwe bateeredde screenshot omuntu n'ava mu layini, kati gwe naawe olina okupimamu n'ogamba okay, omuntu waba avudde mu layini kati ate nange sisobola kumugoberera kuva mu layini nga ye. Okitegeera. Frank Antambi later on bw'alabika ku YouTube channel eya Shalom 256 ate naye ate yajja n'abeera furious na responding the same energy bano gye bakozesezza ey'okuta screenshot. Okitegeera. N'abaako ebintu byayogera byennyinza okukkiriza nti biyinza okuba nga bye byavuddeko akabasa. Ekintu nga okugamba Jeff Kiwa nti omusajja yakoma mu P2 oba n'atunda embizzi ze n'ajja mu ndongo, alina owuliriza ffe abayivu ne tubaako ebintu bye tukola ki, bye tumulaga. N'okuzza eri sitoole. Jukira mama aba Jeff yali akuze emyaka oba gyali 8. Salamu alaikum. Agati nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Yeso pasebo ne banyago Frank Antambi Wayne Balkeza the youngest South African professor. Mumaso gammwe nina writer omwana muto wabula nga tekyakola kitegeera. He does exceptional works naddala mu side y'ekalamu kubeera nga awandiika. In contention esaawa zino mu kigenda mu maaso mu music industry ya Uganda olwe luyimba olwe bayita No Bode, oluyimba olwafulumiziddwa Ava Peace ne Joylanda, wabula oluyimba olwo nga lubbe. Oluyimba lubbe nga ensonga lwaki ngamba nti oluyimba lubbe lulina omuyimbi omwami ono gwe yali aguzizza oluyimba olwo gwe bayita Shiba Karungi, era mukama wange ssebo soka bwe yanjulira abantu wano otubuulire oluyimba luvanga ddala gwe waluwandiika era waluguzaani era lutuuka lutya mikono gy'abali. Balamusizaako mwena yogeza ku ddoboozi. Balamusizaako mwena abaddawa amanya ne mukotazi yali musajja kumwandiisi. Oluyimba olwo nze yaluwandiika, nze muwandiisi lwalwo era amateeka ogamanyi omuwandiisi yaba ne ownership ey'oluyimba. Kati nze nga nze omuwandiisi oluyimba naluguza Shiba Karungi era n'obuwandiike obulaga nti naluguza Shiba Karungi weebuli bwe lutuuka omboziza lutuuka lutya.